Shalom, magembe bugembe. I think Shalom achagulanyi mutabanyi wa Bobi muwala wa Bobi Wine omupya omuto avuddeyo natandika okuba yetegekera mu abasajja baseddubuto abavayo ne mutandika okuba nti bwepikira obwana obuto ne mubukaka mu nsonga z'abakulu ebintu by'omukwana ebyo. Omuwala ono yasobodde okuba nti ahitinga gym ng'agamba nti bavubuka n'abasajja be Uganda bakagwa ensonyi bagenda mu maaso n'okuba nti bakulusa nnyo kabasanya n'okusabiriza abaana abato okubayingiza mu kikola ky'omukwano nga tebeetegekedde n'okuba nti obulyawo babakolako kyoba oyita obuliisa maanyi. Omuwala ono yasobodde okuba nti afuna skills za taekwondo ebikonde n'okuba nti obaolyawo afuna skills esobola okuba nti zenganga omulabe yenna agezako okuba nti amusemberera okumukwakkulako ekya Julayina mpola mpola. Wetwagerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Chameleone Joseph Gadimba Mayanja Uncle J Mayanja wetwogera ali France. Chameleone yasobodde okuba nti atambula ne ttiimu ye okuli manager mutima okuli muganda we amanyikiddwa nga Fling Fire okuli waliwo Russell omulala abeera mu UK nti bali ttiimu nga y'abantu bataano. Chameleone wetwogera ali France. Chameleone amanye ebintu bino biri so funny. Chameleone bagamba nti omu ku bayimbi obaolyawo bannayuganda bagamba nti baggwako naye nga Chameleone tosobola kuba nti obuusabuusa maanyi ge nti mu lockdown eno Chameleone asobodde okuba nti akola ebintu ebyenjawulo ebisobodde okumufuula nti okumukumingira ku map. Jose Chameleone wetwogera ali France agezaako okuba nti akuba endongo nga twakalaba muganda we Pius Mayanja ng'ali align yabadde ne show naku lwajjo nendaba Eddie Kenzo Edlisa Musuuza kubye Sierra Leone avuddawo ali Ghana ngenda kuba nti nkuwa emboozi why Jose Chameleone Palaso Eddie Kenzo bagenda maaso n'okuba nti batalaga amawanga ag'enjawulo and why still Jose Chameleone akyali namba emu wa Uganda n'okuba nti oba oli kyagenda maaso n'okuba nti akola ebyafaayo bw'otunulira tours music tours zakubye mu eno lockdown asobodde okuba show London asobodde okuba Turkey Sweden asobodde okuba Denmark asobodde okuba German asobodde okuba amawanga amangi and is still omuvubuka ono bwetwogera ali France. Chameleone ave France ada United States of America nation dala amale ave United States of America ade Canada. But why Jose Chameleone bannayuganda gwe balabanga traitor akyali na support ne love mu bantu ngenda kutuusako emboozi nga bweri osobole okuba nti nawe omanya why Chameleone ne Shalom nga bwetambula tusobole okuba nti tutambula mpolampola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe mugazi gw'amanyitulwa nga Uganda mukabona amanyi ndoboozi wa Mutantambi Kimso Rich Boy Maxud Junior made in Uganda aneekonako yagwa kubanga ndinga kyuma kya steel ndikasangwawo boja n'amalala go neekonako n'ogenda. Kansokere ku omukyala mukulu amanyikiddwa nga Shalom. Ono omuwala ye muwala wa Bobi Wine omukulu. Omuwala ono yes akuzeekuzeemu alina figa kyekyo oyinza okulowooza bayita wasingako ne babbi omubiri nti omwana ono mulungi ebyaddala era bwetunuulira watto ne figa olabira ddala akaana k'omugagga akaana akalungi akaana ako akali ready okuba nti kengera entime abasajja okusobola okuba nti oba oliawo bafunako share yako. Still mu process waiting ono omwana akula bazadde be bamanyi engeri bannayuganda gye mukolamu ebintu byammwe especially abasajja be Uganda temukoma kusabiriza wabula n'okukwata mukwata. So omuwala ono basozeewo okuba nti bamukozesa skills ez'enjawulo era wetwogerera Shalom bugembe yasobodde okuba nti ahitinga gym nga agezaako okufuna skills agamba nti abavubuka be Uganda abakyala be Uganda abaami be Uganda bagenda mu maaso n'okuba nti oba oli abakwata abaana abato abaana bakyali mu ssomero bagenda mu maaso n'okuba nti babasobyako bagenda mu maaso n'okuba nti babasaba n'okubakako omukwano mu mbeera gye betekedde nti bano bamaliriza ng'oba oli abaana bangi bavudde ku masomero baana bangi abali awo nga tebamaliriza kusoma n'ebintu ebyenjawulo ebirala. So n'olwekyo mutaba muwala wa Bobi Wine ono yasobodde okuba nti ahitinga gym n'okuba nti atandika okuba nti afuna skills. Bangi bagambye nti Bobi Wine abaana be bonna yabayigiriza bikonde kuba bw'otunira n'omuvubuka ono omunenenene omuto
alinga mutabanyi wa Chameleone oyo gayo munene mubana babo beni asinga yo munene anti naye atandise okuba nti afuna skill mu byokulwana. Still Mr. Kampala wali omulaba nga akula mutabanyi wabo beni omukulu alina muka skill ko kulwana Ebikonde n'abawala abayingiza taekwondo. Bobi Wine jomu kuba professional artist abava ne bazanyako ebikonde. Najjukira waliyo fight yakola around 2010 around there. Bobi nasobola okuba nti akola first professional fight mu bikonde nagiwangula yakuba knockout. Abantu batandika okugamba nti boli Bobi Wine bamubidde n'ebisikado naye nga tere badi Bobi Wine omuzannyo gwe ogusinga okumunyumira gw'ebikonde kyovolaba azoganyamu katunuza left atunuza ndali bwabanga atambula nti anytime bw'omulumbira asobola okuba nti akuwa left hook oba right hook n'ogiwulira. So byebyo mwalawe avudde n'agamba nti nedda atajja kulinda mwe bakyali mmwe kuba nti mumusobyako nakumukwata ajja kubetegekera musobole okujja ng'asobola okuba nti abasamba n'okubalwanyisa nga bwe kisoboka mpola mpola. Awo nga tuvuddewo nzikiriza nkutwale ewa East African heavyweight, East African champion, East African #1, East African legendary artist, baddest Joseph Gadimba, Joy Chameleone Mayanja. Uncle Joseph, I am Mr. Joseph Chameleone. Chameleone, we're talking about France. Chameleone we have to say France. Bana Uganda abasinga obungi babadde tubakisuubira nti obalya Jose Chameleone asobola okuba nti atuuke France naye ng'ate we yabadde ali nti bw'otunulira London ne France tekikutwalira dakika 18 bw'obanga ovudde mu kibuga London ng'ogende France. It is only 18 minutes okutuuka mu Paris France. So Chameleone yasobola okuba nti yeekonako France gyagenda okubeera ne show olunaku lwaleero oba yes anytime Jose Chameleone batuse mu France bannange me bana Uganda muzanyisa amaanyi g'abaana abaana Mayanja family nti Jose Chameleone batuse France abasoose okumwaniriza be bakyali abakongo. Jukira Jose Chameleone ayimbamu Lingala ate ayimbamu ne Swahili nti kiba kyangu nnyo okuba nti afuna market ya East Africa especially ezo Swahili nation nti Chameleone abatanzania bamwangwira banakenya bamwangwira abakongo bamwangwira. So Chameleone yatuuse France yatuuseyo obudde bwabadde bwakiraawo ne Muganda wamanyikidwa nga Fling Fire waliwo kyaliwe Muganda wamulaba mita David tali famous bulungi waliwo ne kyali omulala mutabanyiwe gwe yabadde atambula naye n'abavubuka abalala babiri nti tofa Chameleone yabadde n'abantu batano yatuuse France abantu nga bakunganya okulindira East African superstar. Nengamba nti yes ono omuvubuka bulijjo akyalina mavubu ati Chameleone agamba nti no matter what alina okusigala ng'alwana okuba nti raising a Ugandan flag okusigala waggulu era nga Chameleone agamba nti no matter what balina okuba nti breaking a chains ezigenda mu maaso n'okuba nti zikwata muziki wa Uganda. So far bw'otunulira families mu music industry ezigenda mu maaso n'okuba nti zitalaga okuba ebivulu outside Uganda wallahi Mayanja family tusobola kuba nti ogibuusa newankubadde ng'ate musajja mukulu amanyikirwa nga Edlisa Kenzo Musuuza akyafuna amaanyi nti akubazi festival yakava Sierra Leone. Edlisa Kenzo Musuuza agenze akubye Ghana yes bagiyita Afrochera festivals kubye zonna. Musajja mukulu yamanyikirwa nga Edlisa Kenzo Musuuza asobola okuba nti akuba United States of America nti ng'ogyeko Jose Chameleone ne Palaso. Kenzo is one of the prominent artists betulina mu ggwanga lyatu Uganda. So mu lockdown eno ndabye abayimbi balinga basatu. Ndabye Edlisa Kenzo Musuuza, ndabye musajja mukulu amanyikidwa nga Chameleone, ndabye omuvubuka amanyikidwa nga Palaso, Neliam Vice. Tibagezaako okuba nti bakuba ze bayita tours, European music tours oba African European music tours totally. So byebyo nti abalala simanyiwe bali sijja kuboogerera ndabye abo abalala nabo ndabye ne Bamudra by the way nti ndabye Bamudra ndabye Bafana ndabyani n'olwaleero Spice Dana namulabye ndabye Lydia Jasmine. Thank you Lydia Jasmine. Ndabye Grenade Official yagenzeko nayimbe London. Ndabye John Black, ndabye Fire Baby, Winnie Nwaji n'abayimbi abalala bangi abagenda maaso n'okuba nti bakuba
European Music Tour kugata Asian Music Tour era nga twaza abesinga obungi zibera successful because Bannayuganda ennaku zembagala nnyo okuba nti twasupportinga Bannayuganda bannaabwe bebyo munsikirize tusobole okuba nti nkoma wano nsobole okukoma wano amawulire amalala within a short period of time bampita ntambi Jimuso.